Wanija wangande. Jejiro manager jebali. Kali manager ngenda kushare radio. Na ye producer wanga nkubida njagala njogere ku story yamwe. Kibi kitache kiri ku ground. Naye embeere baddewo abantu balaga amba abalenzi simanyi becyangamu awo aba akasente katono nnyo manager oluvannyuma kuva ku show aba milioni 10 ne becyanga nga balaga simanyi balina funa ekisinga ku ekyo. Rutinko oyo muganda naye bagamba naye omuntu siri bulungi siga kulimba naye njja kunyonyola maaso ku maaso negere kuba nanega yankubira wanangamba Rupi nkubulira amazima apo omusajja bamuwadde show zonna zali yakwata ne baawukane bamuwadde show zonna zali yakwata simanyi ezisigaddeyo zonna zali yakwata bakkiziganyiza baziyimbe ne baawukane. Waliwo omuvubuka yankubidde awo namusanze awo omanyi oba naawe bapikkerera abavubuka abeera ku mito gy'abantu nga bapromota abatambula mu bayimbi. Then ate nenfuna ne version endala ng'endaga video empya gye basasudde eno omusima balina video empya gye bakoze nera tebakoze be banoonya ssente ogisasula siggwe. Version nyingi mukama wange. Ezo version zonna era zirina kuba nga ziba mu bayimbi oba ziba mu bantu awo bategeeza abayimbi okitegedde ezo olina okumanya omuyimbi asigala muyimbi enkapasite zaabwe neinterest zaabwe zisigala zezini edaba kudulayesu edaba fana edabani zonna zezini so okitegeera nze mbadde nalese midiya ebyo kyonna kyeyogedde bonna boogere bye baagala oba nabo baagala kwawukana officially bambulire mu lwatu twawukanye kitegeera ekitole kyange ebyange kyatambula mu maaso ebyemu kyange kigenda mu maaso kituufu ate bamatira tekirina buzibu kubanga itinewo put them there olukuwali tebamanyi kituufu nabo bonna boogera bamanyi babamanyi because I invested in my money eka just bali mbagezako okuteekawo ebigambo bigezaako kolaki okubaawukanya okubawatya babafuneka bafunyeeko ate era bavuye amasi bajja kugwa the next budget decision for which I cannot stop that so lekati ebintu birabula bimuganda wange naye nga bikyemmanyi tugenda kola abakugamba nti bambadde shozi bayimbe twawukane version manager oliwa manager nkunoonyeeko kati ngende kutuuke kale ngenda kukubira kwambita mu kigwa ngenda kukubirako kale